abaweereza mu magye mu Uganda ne currently nga mufulumizibwa ebweru w'eggwanga. Yoseriti Bahabulwa ne mutabani we omumpembe Daily Drinking General oba Genetically Modified General Muhoozi Kanyarugaba. Mu nteekateeka ze bakola ez'okusaanyaawo abasirikale bannakabala bali mu Uganda nga babatwala mission enteeketeeke. Wattu njala kusooka kubategeeza omuzadde yenna oba omukyala yenna mwami yenna ng'olina muganda oba mukazi oba bbaawo ng'asaavinga amagye ga UPDF nga bafuluma ku mission omuli e Congo, omuli e South Sudan, omuli e Somalia, bannyabo ne bassebo musaamugamba abaana abo. Report ennaguddeko ziraga nti abasirikale bannakabala battibwa mu ggwanga Somalia, battibwa mu ggwanga lya Congo, battibwa mu ggwanga lya South Sudan. Olunaku lwa jjo n'olwaluli bwe twabagamba nti amagye gaffe e Sudan battiddwa abawera 15,000. Amazima gali nti ku ripooti z'ensomyeko amagye gano tebannaga kubako nti Sudan abasajja bali akumacha bebakubya amagye gano bennyini babasetinze ambush ne babekubira abasirikale bebabasanyiza babasaawo sirikale byefa bafiridde 15,000 yabadde inside job era bakubiddwa ne batibwa nenga batiddwa bannakabala akakodyo kaakano. Amagye bagaba gatwalibwa balonda mu battalion wa barracks zinja batwala battalion wabula bano bakozesa system eya single picking individual kati no ne balyoka bakola battalion ezigenda ng'amaze okulonda bambase kintu bwe baagala mumanye batwala amagye bagamba nti ekibinja gundi mwe mugenda wabula system ya Muhoozi ne ya Museveni bagenda buli barracks nga balondayo musirikale nakabala go baagala ne bawoze namba gye baagala ne bagitika beba ne batandisa okutta ngenda si yenna nakabala mu Uganda galo yogerega yo bintu yalimbi omanyizi ne byogera kate ng'omusiza agule siyana mubajje agafiridde Congo mubaddemu abakabano era baba simbudde ogenda nga batwala mubeeramu abakabano tebabeeramu kabeera babera Muganda basoga tubengulu batoro basubaki bantu bawa bebunyolo bonna bana balimu olunyankole n'olunyalwana tebagenda batwala mu lwaki gwali Sudan video mujirabe essaawa zino ali Somalia video mujirabe essaawa zino n'abali e Congo video mujirabe essaawa zino njagala muve mugeba namwe ntirombo ye yalimbye nayenga the truth is now they are going around the barracks. They pick one by one the indigenous UPDF serving officer. They take them on battlefield and they set them ambush. They kill them from there. So yensonga jibali bokola bakendeza na Uganda bana nga bazaamu amagye gaabwe okuteekawo bo kyebaagala nga bali battira mu ddwaniro. So njagala tegeeza weno ya UPDF aliyeyo bagenda bamalawo omukuomu okusinzira ku information jembo wa dolu wa leero abazadde mutandika okutegeeza abaana bave mu magye ga Museveni badizatinga badizatinge bwe kiba si kyekyo mugenda kufanga ebiyenje kubanga ye mission Muhoozi gyalina ayagala nakuttira mu bajje nabo batakkiriziganya nabo mu mbeere negende yakafandali ng'eddya ly'obukadde ne security alert ey'okubiri ewedde. Njala tusimbula na Uganda mwenna abaweereza mu magye mu Uganda ne currently nga mufulumizibwa ebweru w'eggwanga. Yoseriti Bahabulwa ne mutabani we omumpembe Daily Drinking General oba Genetically Modified General Muhoozi Kanyarugaba. Mu nteekateeka ze bazze bakola ez'okusaanyaawo abasirikale bannakabala bali mu Uganda nga babatwala ku mission enteeketeeke. Wattu njala kusooka kubategeeza omuzadde yenna oba omukyala yenna oba omwami yenna ng'olina muganda oba mukazi oba bbaawo ng'asaavinga mu magye ga UPDF nga bafuluma ku mission omuli e Congo, omuli e South Sudan, omuli e Somalia, Central African Republic, bannyabo ne bassebo musaamugamba abaana abo bwe basobola badduke badde ewaka lwaki. Report enneekusifu zenaguddeko ziraga nti abasirikale bannakabala battibwa mu ggwanga lya Somalia, battibwa mu ggwanga lya Congo, battibwa mu ggwanga lya South Sudan.
olunaku lwajjo n'olwaluli bwe twabagamba nti amagye gaffe e Sudan battiddwa abawera 15,000 amazima gali nti ku lipooti z'ensomyeko amagye gano tebannaga kubako nti Sudan abasajja bali akumacha bebakubya amagye gano bennyini babasetinze ambush ne babeekubira abasirikale 15,000 bweddu babasanyizaawo nkiddamu abasirikale ba UPDF abafiridde Sudan 15,000 yabadde inside job era bakubiddwa ne battibwa nenga battiddwa bannakabala akakodyo kaakano amagye bagaba gatwalibwa balonda mu battalion oba mu barracks zenjawulo batwala battalion wabula bano bakozesa system eya single picking individual ba picking anti kati no ne balyoka bakola battalion ezigenda ng'amaze okulonda bamba sekinumbe baagala mumanye batwala amagye bagamba nti ekibinja gundi mwe mugenda wabula system ya Muhoozi ne ya Museveni bagenda buli barracks nga balondayo musirikale nakabala go baagala ne bawoze namba gye baagala ne bagitikka beba ne batandisa okutta ngenda kukusaba gwo omujasi yenna nakabala mu Uganda njagala oyogera mu bintu yalimbi omanyizi bya mbyogera kate ng'omusiza agule siyana mubajje agafiridde Congo mubaddemu abakabano era bamba musimbudde ogenda nga batwala mubeeramu abakabano tebabeeramu kabeera banyankole tebabeeramu mubeeramu Baganda Basoga bantu b'engulu Batooro baki bantu bebunyolo bonna bana balimu olunyankole n'olunyalwala tebagenda batwala mu lwaki gwali Sudan video mugira besaawa zino ali Somalia video mugira besaawa zino n'abali e Congo video mugira besaawa zino njagala muve mugeba namwe ntirumbu ye yalimbye naye nga the truth is now they are going around the barracks, they pick one by one the indigenous UPDF serving officer, they take them on battlefield and they set them ambush, they kill them from there. So yensonga gye bali mukola bakendeeza na Uganda bannakabala nga bazzaamu amagye gaabwe okuteekawo bo kye baagala nga bali battira mu ddwaniro. So njagala tegeeza weno UPDF ali eyo bagenda bamalawo omukuomu okusinzira ku information gye mwadde olwaleero abazadde mutandika okutegeeza abaana bave mu magye ga Museveni badizaatinga badizaatinge bwe kiba si kyekyo mugenda kufanga ebiyenje kubanga ye mission Muhoozi gy'alina ayagala nakuttira mu bajje nabo batakkiriziganye nabo mu mbeera negende yakafandali ng'eddya ly'obukadde ne security alert ey'okubiri ewedde. Njagala tusimbule video mu bwangu bw'ekitalo. Tutandise tutya. Njagala tutandike bwe tuti. Na Uganda mwenna abaweereza mu magye mu Uganda ne currently nga mufulumizibwa ebuli w'eggwanga. Yoseriti Bahabulwa ne mutabani we omumpembe drinking general oba genetically modified general Muhoozi Kanyarugaba. Mu nteekateeka ze bazze bakola ez'okusaanyaawo abasirikale bannakabala bali mu Uganda nga babatwala ku mission enteeketeeke. Wattu njala kusooka kubategeeza omuzadde yenna oba omukyala yenna oba omwami yenna ng'olina muganda oba mukazi oba bbaawo ng'asaavinga mu magye ga UPDF nga bafuluma ku mission omuli e Congo omuli e South Sudan omuli e Somalia Central African Republic bannyabo ne bassebo musaamugamba abaana abo bwe basobola badduke badde ewaka lwaki. Report enneposifu zenaguddeko ziraga nti abasirikale bannakabala battibwa mu ggwanga lya Somalia, battibwa mu ggwanga lya Congo, battibwa mu ggwanga lya South Sudan. Olunaku lwajjo n'olwaluli bwe twabagamba nti amagye gaffe e Sudan battiddwa abawera 15,000 amazima gali nti ku lipooti z'ensomyeko amagye gano tebannaga kubako nti Sudan abasajja bali akumacha bebakubya amagye gano bennyini babasetinze ambush ne babeekubira abasirikale 15,000 bweddu babasanyizaawo. Nkiddamu abasirikale ba UPDF abafiridde Sudan 15,000
yabadde inside job era bakubiddwa ne battibwa nenga battiddwa bannakabala akakodyo kakano amajje bagaba gatwalibwa balonda mu battalion wa barracks zinjawulo batwala battalion wabula bano bakozesa system eya single picking individual ba picking anti katono no ne balyoka bakola battalion ezigenda ngamaze okulonda bamba sekinumbe baagala mumanye batwala amaje bagamba ki ekibinja gundi mwe mugenda wabula system ya muhozi ne ya Museveni bagenda buli barracks nga balondayo omusirikale nakabala gwe baagala ne bawoze namba gye baagala ne bagitikka beba ne batandisa okutta ngenda kusaba gwo omujasi yenna nakabala mu Uganda njagala oyogera mu bintu yalimbi omanyize bya byogera kate ng'omusiza agule siyana mubajje agafiridde Kongo mubaddemu abakabano era bamba musimbudde ogenda nga batwala mubeeramu abakabano tebabeeramu kabere banyankole tebabeeramu mubeeramu Baganda Basoga bantu b'engulu Batooro baki bantu bebunyolo bonna bana balimu olunyankole n'olunyalwala tebagenda batwala mu lwaki gwali Sudan video mujira besawa zino ali Somalia video mujira besawa zino n'abali e Congo video mujira besawa zino njagala muve mugeba namwe ndirumbu ye yalimbye naye nga the truth is now they are going around the barracks, they pick one by one the indigenous UPDF serving officer, they take them on battlefield and they set them ambush, they kill them from there. So yensonga jibali bokola bakendeeza na Uganda bannakabala nga bazzaamu amagye gaabwe okuteekawo bo kye baagala nga bali battira mu ddwaniro